nange kale mikwano gyaffe oli kunyaffe buyukwe gwe mukutu olwako olwaleero ndowooza luli lumu omwezi ogwagatonya eddaaza 2026 tubaagaliza omwaka omupya omulungi mwe mwenna bannabuyukwe abali mu buyukwe n'abali ebweru w'eggwanga olunaku olwaleero twakoze ne mukulu focus yakutte kamera ate nga tubajjukiza enteekateeka zaffe nnyingi eza nnyaffe buyukwe osobola okusubscribe nga tuli ku YouTube ne ku TikTok. T-shirt zaffe eziriwo branded weeziri bw'oba ozaagala enamba y'essimu eri 0755M36000. Tuzimbe ekitundu kyaffe tukulaakulanye ekitundu kyaffe tukulaakulanye bannabitone ffe tubasaba support. Olunaku olwaleero tulina omukulu amanyikiddwa nga Kanaabijime omu ku beegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Parliament Buyukwe South Constituency ku kaadi ya NUP. Kyeya oli otya kuliko omwaka omwaka gwo guwedde bulungi era kankozesa platform eno okwaniriza bannabuyukwe bonna omwaka omulungi 2026 omwaka ogwakasammeeme omwaka ogulimu okulonda akalulu ennaku z'omwezi 15 22 27 nnya okulonda kwonna naddala guno omwezi gwa January n'ogwokubiri tugenda kusalawo baani abanaatutwala emyaka 5 era wano mu Buyukwe district omwaka genza okuggwako ng'ebbugumu lyeyongedde oba vibe eri waggulu pressure zaagala kubatta nga fulaga zeewanise district yonna ey'Ebuyukwe. Baide fulaga baziweze fulaga baziweze kuki iso record olaba ne munkuuka abantu abadde batunda fulaga nga za yellow poliisi yazze munkuuka n'esenamu fulaga zonna. No, ffe tugenda sigala nga tukola ekyo nga mumenya amateeka. Si kumenya mateeka. Fulaga ogenda mu constitution olaba engeri gye bagirambikamu oli wadde mubeera ne fulaga so naye ndowooza ne fulaga ogikwata balabye nga abakutte emmundu balabye nga abakwata omuggo so buli kimu kyogenda okukola fulaga siyoka gye basosowera baleeti baziwera ovulo baziwera buli kimu bagenze bakiwera so buli aba opposition kye identifying nti kino tukikkiririzaamu gavumenti eteekawo embeera yonna okwera fulaga era bino ffe twakimanyirawo nti era gavumenti ejja kukola ki saawa yonna ejja kufuna akatengo ku nsonga ya fulaga muti obwola ekitiibwa kya fulaga so Uganda buli omu abadde atandise n'okumanya fulaga ya Uganda soda otunula eggwanga eribadde litambula adde ojjasanga ng'ebitengi ebisinga bya Tanzania na bya Kenya obukomo abantu bannayuganda badde bambala bwa Kenya naye kati essaawa zino omuntu ali free okwambala ensiye n'ambala sikafu ye nga ya Uganda flag so abantu badde batandise opikinga patriotism gwe badde gavumenti gweyogerako ebbanga lyonna babadde Kyagulanyi akikoze ku bbeeyi rayisi nnyo obwerere nga teri budget teritwala abantu kyankwanzi okwagala eggwanga lyaffe so tumwebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu akyusiza ebintu bingi mu bbanga lino ettono lyabadde mu nsika y'ebyobufuzi akyusiza ebintu bingi n'atulaga nti omuntu alina okwagala eggwanga lye okusinga wasosowaza eggwanga eddala so nebaza nnyo bonna abapromotinze campaign ya flag ate wano mu Buyukwe badde bakisusizza nnyo mwebale kulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu message yonna gy'aleeta tujjaniriza kati message gye twagala oteekesa mu nkola eya protest vote ennaku z'omwezi 15 January kati tuli ku countdown. Jajja mwami yagambye jonga wa state message ye malako omwaka 2025 n'akotinga ebintu nga 3 n'agamba ekisooka musomba abantu kulaalizi zammwe n'agamba ekyokubiri Kyagulanyi awuddisa community nti aleese enteekateeka nnyingi omuli nga 24 2024 okwekalakaasa tajja kulayira jenozi byonna ne bigwa butaka temulina influence mu community ogwammwe gwa kusomba abantu ne mubatwala gye munaakolera laali. Okay, tuyanza ekyokulabirako kyensobola okulaga eggwanga Kyagulanyi yagenda e Buvuma ekkuba eritwala abantu e Buvuma liri eri lya feri era ku olwo feri bagiganako abantu wetwali e Kasali tewalabayo bantu baali bangi so abantu bano bonna be balaba
bonna baba mu kitundu ekyo basombe kati tunuulira Kyagulanyi we yava e Buvuma ne tukomawo Ekiyindi Kyagulanyi agenda otuuka Ekiyindi nga Kiyindi yenna akoze eki asandikidde ajjudde so bali mu kutya yatwadde example y'embalala nti wano bendabye basomba abantu ndaba NRM yesomba abantu waliwo ne bannange benvuganya nabo batandise osomba abantu ebirwa byerabirwa ani yali amanyi ndi omukulu naye alisomba abantu ng'abakoowola ne bagaana okujja nga bawagizi be bagamba kati kambateeke mu kosita kambateeke mu takisi emu n'agisanga egendeddemu abantu 3 n'endyo nevuga luutu Katonda ono munene naye kyakuyiga eri ba politician nti buli wogaana okukolera abantu ebyo ebikutuukako ebikutuukako nga tokyalina ddoboozi tebakyakuggyako adiisi nga ne bw'oyogera ebigambo abantu babitwala obanga amaasire entungo fuuyira ndiga muli isho yennyini jeje mwami yatwadde scenario y'embalala nti abamu ku bantu be baakwata batestifyinga nti waliwo emmotoka 12 zisomba olaba yagamba twamubba akalu so yagamba twamubba akalu kati tugamba oba yeekengera nti twamubba akalu naffe tugamba yatubba kati ku kano leero tubeerewo ffenna naye akuuma akake naffe tukuuma akaffe naye ate we tugamba kukuuma agamba nedda mudde waka ate kati mukali seefu abantu baffe abantu b'e Buyikwe ng'ennaku z'omwezi 15 omala okulonda twasabye abantu b'e Buyikwe bakkirize bamama b'embuto bajje balonde era wajja ku layini muviire bataata bakuliridde abaliko obukosefu mubakkirize balonde badde ewaka balabirire ewaka bajjeyo ebisolo bakole emirimu gy'awaka bakuume ewaka ebekulu yagamba bafune ne ku byolooni naye ife aba generation eno abeesobola omala okulonda mita 2 oyimirira awo ziri mu ssemateeka wa Uganda ze tugenda otambulirako era twagambye abaana buli polling station ebeereko tape measure egenda opima emita 2 we zikoma era owa polisi wajje mugamba teeka wano teeka paka wali ozirabye teri kwekwasa ziri mita 2 katuyimiridde wali katibeerako nekyokola ki kyewekwasa kyo tugamba so ekyo tugenda kukikola buli polling station tugenda ssaako tape measure ng'epima distance mita 2 zikoma nti zikoma wali afande agenda ogalula embuku nga either mumenyi w'amateeka oba tumubuulirirawo nga tutandika nti mita 2 ozirabye tulambawo nti abantu baffe balina okukola ki okubeera kubanga olaba akalulu akasinga bakabbiraawo mu budde obwo abantu ku makya bajja okulonda ne bakendeeramuuko kati awo mukendeeramuuko awo abamu bazzeeyo okulya bazze kola ki ne bakola emivuyo mingi nnyo kati tugamba ffenna tubeerewo awo tulabe ba agenti baffe betwalonze bakola ki bakwasaganya bulungi process oba beekuba obwama oba basituka oba babakubira amasimu okitegeera kuba kano akalulu kakukyusa ggwanga Uganda emyaka 4 gimala newoba owasiza mukazi nga tazadde myaka 4 newomuzzaako newoleeta omukazi omupya tanyiiga basically ndaba takyasobola delivaringa tasobola nyiiga waliwo eriiso bakoledde wakyamwe so tugamba nti emyaka 4 gikola ki gimala so kano akalulu kasalawo ebintu bingi kasalawo Uganda empya kasalawo embeera gye tunaabeera mu myaka egikola ki egiddako mu maaso so olunaku lumu naye lugenda lukola ebyafaayo biki bingi bukyusa bingi 225 tumuwunzise sofa bitambudde bitiri waggulu ku district sofa esawa zino ekiriwo njaga otegeeza bannabuyikwe nga tuyita ministry ya mayifu oba ministry ya agriculture twafunye enkumbi era district eziri mu central region zonna zafunye enkumbi ezigenda okugabibwa buli maka omuwendo gw'enkumbi ze batuwadde basinziira ku census eyaliwo ey'amayumba era ne babala nti buli maka bagenda gawa enkumbi era abantu b'e Buyikwe twafunye enkumbi 13,000 mu 7
9,220 ezigenda okugabibwa mu disitulikiti yaffe y'e era wano wenkowoolera abasentebe b'Erosi wano abakiifu b'amagombolola n'ab'emiruka okulaba nga process eno ey'oku-identifying abaani abanaafuna enkumbi bagikole bulungi okusinga banaawa abantu abamu oba amayumba agamu amayumba amalala ne bagaleka kuba ffe kye twagala okulaba nga saavisi ebezze ku disitulikiti buli muntu agiganyulwamu. Wabaddewo oluvuuvuumo olutandise nti ate bano ababaka ba paalamenti baleese enkumbi ate ono yazisase era batandise n'okukola lisiti zaabwe abanaafuna bafulaga beyala abamu naddala ab'NRM. Njagala otegeeza bannabuyikweza enkumbi si z'abafulaga beyala era wabanga ali eyo atandise okampeininga agamba mbu ye saawa yonna tweeta enkumbi saa zonna mbaleetera enkumbi mukole ekibiina ye yakapya enkumbi zino bazigabye mu madisitulikiti ag'enjawulo era nga chief administrative officer wa district azivunaanyizibwako 10 ku kinnaakyo era alina okukola accountability engeri gye bazigabyemu. So abamu mbadde bantandise okufuna intelligence nti bali eyo bali kuwandiika bawagizi baabwe mukole ekibiina ky'abalimi nsakandeeta batandise okukola lisiti abawagizi baabwe be bali okukola ki okuwandiika babagamba omubaka agenda leeta ki enkumbi agenda leeta enkumbi. Ate era nsaba ne kaawo enkumbi zino ziveemu ebyobufuzi bazigabire abantu zikole ki zigase ekitundu buli muntu afune enkumbi ezo zijjeyo ekifaananyi ffe kye tubadde tu-updatinga minisitule y'amayifu nti abalimi baffe beetaaga okuyambibwako okusinga oli wanaazireeta ne baziwa omuntu omu mu famire omuntu omu nga tagenda nazikozesa bazigabire omuntu ate nga agenda tunda ki agenda tunda ntunde. So kubira omulanga abantu b'Ebuyikwe eno message mugitegeere bulungi nti enkumbi zino zikola ki teziriko mbu ba patent olina kubeera patent eno teziriko za bannayuganda households eziri mu Buyikwe district buli omu yabalwa ali mandated funa enkumbi buli maka manyi tezimala emitwalo 13 mwaka 7 tezimala naye twagala at least wabeerewo okugabana tulina sisimu gye tumanyiko eyinza ozigaba mubayinza oyita oba bajja buzi ku kyalo ne bagamba nti leero sisimu yandibadde entuufu ya kwengeginga ba chiefs okukwatagana ne basentebe b'ebyalo at least guidelines zitulaga nti buli maka at least buli maka bafune enkumbi egi emwemu. So tulowooza nti ssentebe w'ekyalo abeera ki okumanya amaka ago aganaafuna ki aganaafuna enkumbi zino era bawandiika amaka ago bagawe chifu w'omuluka submitinge kugomba kuba buli agenda ofuna enkumbi balina omuwandiika erinnya lye n'enini namba wetumalanga district okuzigaba ate tukola accountability engeri distribution gyakoze eki gyeyatambuddemu. So tebawuddisibwa bannabuyikwe nsaba bannabuyikwe tuli mu budde bwa kalulu omanye abantu beetuuma ebintu basase bagenda kutandika tusase tukoze eki naye nga ffe aba local government gye twawandiikira amabaluwa tebaalinga nayo iteza effort yamu nnyo nebazeera basentebe b'amagombola ab'ebyalo ababadde mu process eno okulaba nga tulagayo obwetaavu obuli mu biki mu bitundu byaffe n'abakulembeze bonna ku mitendera egy'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba nga at least mu Buganda kuba Buganda tuyimiridde ku byaki bya bulimi. So era njogera n'okutegeeza ministry nti sezimala bongere kuba mu Central Region baguze enkumbi 7,000,000 mu Buganda. So 7,000,000 households ab'amayumba gasingaka 1,000,000 ate era n'amaka okuteekamu enkumbi emu nakyo tekikola ki ekimala. So mbasaba aba ministry kale nebadde ntandikwa naye twongereko okuteekamu ebyo ddala ebiyamba abantu baffe naddala bannayuganda twalizaamu. Oyogedde ku kyenkumbi n'empulira ku kya waliwo n'ekya greda kyentera okuwulira nga mpulira eri abasase greda nti Buyikwe South egenda sigaza eyaayo Njeru municipality efune eyaayo
ne Lugazi municipality efune yayo kati ekya grade baasako beera nazo nteekateeka za local government. No, ensonga ya grade buli administrative unit erina okubeera ne road unit. Buli kwa district erina okubeera ne road unit. Municipalities nazo ziringa administrative units nga olaba Lugazi n'Enjeru zirina okubeera ne units zaazo. Naye kati tubeera overwhelmed ne machine oba road unit gye tulina etawera ate nga erina okuoperatingira mu district yonna. Ate nga essente tuzifuna mu budde bwe bumu. Njeru bwefuna, Lugazi efuna ne Buyikwe nefuna, n'Amagomba ne gafuna, ne zi town council ne zifuna. Ate nga tulina kukozesa unit age emu. Ate ne bannaffe betweyazikako ab'ebivuma nabo baba bafunye. Mujo mweyazika n'okweyazika. Ye tubadde tukolera mu kweyazika. So ne mu ministry abadde batuyambako nabo osanga nga jamu mungi mu ministry tubadde tufunangayo ko ku grade naye oluusi era oba bwakatandika okukolako ne bagiyita oba wakakolako ne bagamba ate grade ziddeyo zirina bezigenda traininga. So ne tufuna okukaluubirizibwa mu ntambula y'emirimu okuddukira ku speed eyayiriiri. Abanjeru municipality nga bayita ku sente ze bakuŋŋaanya mu bantu gwe twandise local revenue nga tutudde mu roads committee tubalete ekiteeso ekyokulaba nga bagula road unit oba grade ne tuwa ekirowoozo Njeru municipality ne Lugazi municipality kuba kati zo zifuna ku musolo oguwera zisajja kudde zikuŋŋaanya omusolo oguli mu billions naye district y'e Buyikwe yo ate yo yanafuwamu musolo kuba ebibuga byonna babisalako kati omusolo oguva mu Lugazi municipality gwonna gusigala Lugazi municipality. Oguva Njeru municipality gwonna ne gusigala Njeru. So kati bo balina ku musolo ogukola ki oguwera. Kati ne tubagamba nti ku sente zino ze mukuŋŋaanya kuba ze sente ze bakuŋŋaanyiza local revenue tezibeerako bukwakkulizo nnyo era musobola ozipulaningira ne mbeerako kyemukola nga mmwe ekigatta ku kitundu. Era bo ne bakkiriza anonymously ne council okulaba nga batandika process egula grade. Bonga Abanjeru nga Njeru municipality si ministry oba si central region. Bano kiri ku level nga bo okugula aba municipality. Kati nganze bwe ndi okugula emmotoka eya egenda okubeera ya revenue mu Buyikwe district kuba twakagisasulako emiliyoni 9 twagala tegenda baya $2 naye nakasasulako $9 ku sente za local revenue omusolo gwenkuŋŋaanya mu bantu era omusolo gwenkuŋŋaanya mu bantu gwe gumu gwe nagulako ettaka lya district. So esente ffe mu kisanja kino ze tukuŋŋaanyiza mu bantu tetulidde ndye tuzikozeseza okukola ebyo ebirabibwako okusingawo oziteeka mu allowances z'abakansala chairman biki chairman gendo kyakalemu oba chairman ffe tusobola tubadde tusobola n'obutafuna mafuta naye nga tulina golo gye tuli okupasuwinga ng'ey'okugula ettaka. Twatuuka nga bakansala abamu balina okwerekereza ba chairman alina okwerekereza executive okulaba nga tuyitinga target yaffe ey'okugula ettaka. Kati tulina omuguwa omunene ogw'okugula emmotoka y'ensolo eyambako department ya finance okuŋŋaanya omusolo n'okumobilizinga. Omusolo tebagusolooza busolooza osooka gumobilizinga. Ate guno jjajja mwami gwatambula awera gwo gwa level ki mpulira agenda awera simala bankuseere mulekero bajjako emisolo ngenda kukwata ab'amagombola ye yennyini yagiteekawo ate n'amaana musolo ki bayida tutangaze musolo ki gwagenda jjajjawo ogwo gwagamba okukwatira abantu. No olaba omusolo nange sigutegera gwagamba kubanga ebintu byonna local government byekola ebijja mu gye tuyita local government act bali be babirambika byonna ye balambika ne ministry ya finance nayo erina guidelines kwe tutambulira. So tewali kintu kyonna kikolebwa mu local governments ekitali mu mateeka. Emisolo gye batera okwogerako egya taxi biki ebyo we bityo naye ebyo babyogera mu budde bwa kalulu. Obudde bwa kalulu we buggwako nga gudda nga emisolo gikola ki nga gikomawo. So naye ekirungi omisolo si mibi
naye emisolo gibeera mibi nga mwabakunganya emisolo temulina kimulaga kimukoze. Nze bwe najja ku district nga local revenue osobola okunoonya kyakoze nga tokiraba emyaka 5. Naye nja kugamba nti local revenue mu kisanja kino tuguzeeko ettaka, tuli kugulako emmotoka, tusasudde ebbanja lye twasanga ku district eriri ku Kitebe okuli office yange. Contract ya kizimba yakirekako miliyoni 10 nga bazibanja. Company bagiyita Totya. Mulino sasula. Tulina sasula, twasasula. Okitegerezo twazisasula, twasunsula, ne tusunsula ettaka, kati tulisunsula mmotoka. Kati abanjeru nabo bafuna ekirowoozo ekigula greda era balinawo essente zitandikibwako ze baagala okusasula ewasa. Teri mubaka parliament akiriko agisase mbobe genda ba era credit egende eri meya Wanjeru municipality chaze egende eri council Wanjeru municipality ne divisions ezikiriza omusoro gugende awo. Ate nange nga district y'Ebuyikwe twagenda okujja mu office nga tulina enkana waliwo enkana za royalties nga royal essende ziva mu Bujagaali ne Owen Falls Dam nasanga district ezitwala zonna nga abenjeru gye ziva tebafunako wadde 10. Ne ngamba nga taata Njeru funako ebitundu 5 ne district efuneko bitundu ameka 5. So ensako yaabwe nesigala negaziwa okulaba nga basobola okukola ebintu ng'ebyo. So wenkoola n'abalugazi municipality meya seya ne team nabo ekirowoozo bakirina naye budget yaabwe ebadde ekyali fixed. Era wensabira meya okulaba nga neno process etambula okulaba nga ebyuma bino bijja buli administrative unit ebeere n'ebyuma essente zigenda okujjangeza enguudo nga tezibeera stack nga abantu ekkubo weliyononekera grade eyitawo weliyononekera grade eyitawo ekkubo lino gy'okuma lirima amangu nga terinabafa n'essente litwala ki ntono twala ssente ntono nga tunaatera okunyuka abalonzi be batera okunkubira obusimu ebangamba soda omuntu we tumwagala naye atugamba tugenda mulonda ku fayina awo ate balangiriremu mulala. Njagala okugumya abalonzi bange. Propaganda asusse nze banjogeddeko ebigambo ebisaana nzize wano nga mmanyi olina mukomera banjogeddeko ebisaana n'ebitakola ki n'ebitasaana naye tugenda mu kalulu. Akalulu si ka bulijjo teryagala muwangula ate eno Uganda gy'olimu ng'olina obuwagizi naye nga oli mu kweraliikirira oba banannangirira. Naye njagala otegeeza abantu b'e Buyikwe mugende muggyeyo obukonge omanye wogenda olondera kuba kyetuzudde nti lije essazi zino bazikyankalanyizaamu osanga nga gwe soda alondera ekkoba bakutadde Kasubi. So naye ka voter slip kano kagenda kuyambako kulaga olunaku ng'ennaku z'omwezi 15 tozungira walala togenda walala kuba omuntu asobola obeera frustrated n'ojja kukoba ku kisaawe n'otukawo nga bakugobyewa bagamba ogenda Kasubi nze ndiwe kova oluusi tolinamu na za boda zikutwala Kasubi tugenda omayiza nga akalulu kaffe kakoze eki kafudde ate akako tumanyi gye kaggwa akaana kange anze najjayo dda kaka anti akalulu ko tumanyi gye tomanyiyo akange kakano akange kampita kumpi nga buzungu. So mbasaba tujjeyo bu voter slips kagwawo akange twongereko akalulu ndemaka ekigambo ng'ensi eraba akalulu ka protest vote tugenda mu Uganda mpya kati gino emyaka gisobola obutalonda kugenda mu Uganda mpya kamyanga asanyuse gino emyaka gyaffe twagala laba ku gavumenti empya tujagala twagala kugenda kulaba ku Uganda ki empya twagala laba ku president ompya myaka 4 tulina omuntu ogwo muli ku Kyagulanyi. Nze nali sinazaalibwa nga akutte enkasi nze uno nkuze nfuze ne district number ku speed y'ekitalo ngivuddeko go promotinze ogeze walala promoted ya alemeddawo waliwo bakansala bensanga nga kansala wa Muloka naye akamalako ebisanja 4-5 akulembera kye alemedde ku bwa kansala nga ate ekyo ekifo kirina okubeera nga it is a promotional
position kikukusetingira ddala vaawo oyambuke n'omulala bano abatandika bakole ki bafune chance so ekyokubba akalulu njagala otegeeza bannabuyikwe akalulu tugenda kakuuma akalulu tugenda kukola buli kisoboka okulaba nga obuwanguzi tubulwanirira tugenda kukola butakola ki obutasamuka kitasoboka kyonna era essaawa zino ttiimu eri kulaba nga eteekateeka buli mutendera gwonna tube nga tuguyitamu ki bulungi era wenkubiriza ne mwami Moses atwala ebyokulonda ebuyuku langirira abo abawangudde okitegeera muganda wange langirira abo abakoze eki abafunye mandate y'abantu abantu be balunze naye naawe soda obeera otya ng'ofuga abantu nga tebakulonze nowenyumiriza mu kyokola abantu abamu si beesimbu naye mbasaba baganda bae benvuganya nabo ebyokunoonya akalondooza bakkiriza nti kanabya akasajja katuyinze omu ku baali bakwagala okuvuganya Honorable Ivan Sendege agambye akulamusizza nga nange Sendege nkweyanziza nnyo webale byonna byokola mu struggle eno okulaba nga bwekulaakulana abaganda bange abo Basendege twatandika nabo ebyebufuzi naye weyatandikira oba wagambye nti mu kibiina mwe yali omuntu omwe ayagala okubeera omuvule abalala ayagala babeere bakifa bakazi yani yabyogedde ndaba bibyo mpulira bibyo naye tetuva ku protest vote mwami Moses obubaka bwaffe bwa mirembe twagala mirembe mu kalulu kano twanguyize obulamu namwe mwanguyize diara form wetuleeta diara form gendera ku diara form bino ebyokujjamba ate diara form zino za kicupuli zino ki osome diara form ezitabadde ku ground essaawa zino buli mwana ali well equipped mwawagadde buli polling station eri well equipped okumanya biki ebigenda ovaayo so tetwagala tuuka ku ttale center ate birala ate ng'oyogera birala bw'atabadde mu field okitegeera ng'oyogera birala so musaba ttiimu y'omwami Moses sijja mujajinga takolangako naffe yegusoose naye twagala mazima na buki nabwenkanya tetugenda kukola ogwaffe tukoze ogwaffe ogw'okunoonya akalo watusindika tunoonya akalo tukanoonyeza kati ogugwo nawe tugenda kuguguwa ogw'okulangirira abo abakoze eki ye tabayisiza bwe mu process y'akalulu nga bwe mpulira bali waggulu bakaaba byabakama no tufunyemu okwemulugunya era genda ku electoral commission twafunye registers nga abantu b'emuvo abalondera mu muluka gw'emuvo ate babatadde mu muluka gw'erugala bonna kubi abantu nga binamu so tugenda mwami Moses ngenda kujja twongere okutereeza ekintu ekyo baba bangi kuba omuntu ava alondera emuvo omuleeta mu muluka omulala ogw'erugala kumpi polling station namba kiba kisusse nnyo at least tubadde tugumiikiriza osanga bataano abavudde mu Ajija ne bagenda ensanvu abavudde mu Ajija ne bagenda e Makonge abo tubadde tubagumiikiriza naye bajja ekikoma ne babaleeta ekkoba so twagala ngenda kujja tulabe how we can harmonize okulaba nga abantu abo basobola nabo okulondera gye baateeka gye balina okulondebwa obudde tebuwedde no tugenda twakakya identifying tusigaze ennaku 14 so tujja laba engeri gye tugenda kujja tulabe engeri gye tusobola okyandolingamu era obukulembeze bwa NUP ndowooza n'ebibiina ebirala ffenna tekikosa ffeffekka kuba abalonzi abo toswaga nti babaweka so n'ebibiina ebirala kitukosa nnyo bakwegatteko mu sitwa eddoboozi tugatte eddoboozi nkunge tulabe nga tutereeza ekyo nkunge bonna bakunga Honorable Lulume bayiga Michael Phillips Salongo gamba kunga ate abo abalonzi bange nkunga Honorable tajja kwefiirayo bonna abo tebajja kwefiirayo nkunga Honorable bani omulala awo we Matale owelusaniya nkuuma wa Democratic Party waneno werugasa owekitiibwa tekako owekitiibwa abaana b'emmenga abo baagale wajidiibwa tukungeyane omulaba weddeyo
ngambye nkunge no tukunge electoral commission ne ba supervisors nze kyemmanyi oba okola mu kitongole ng'ekyo ebintu ebyo babirabadde kuba tulina ba supervisors b'amagombolola n'abeemerewe kamanyi bakola ya reporter so ffe tugattako bugasi ddoboozi tulikola advocacy naye webanga adde tannabakiwa attention ekola emala yagaliza bannabuyuganda ne bannabuyukwe omwaka ffe tubasiibule abantu b'ebuyukwe mbagaliza omwaka omulungi 2026 kyembasaba guno omwaka tukole plan ey'omwaka ate okola plan teekako ebigendo yamba ku plan eyo okulaba nga byo planning nga bituukirira kuba sodo sogamba nti omwaka guno ngenda kukola kino naye notassaawo ze twandiise operational plans ebisobozesa ekyo okuba oga nti oyagala gula ente oba ya miliyoni 2 omwaka at least omwaka buli mwezi teekawo embeera nti buli mwezi nja suula emitwalo 10 oba 2 nti omwaka genda okuggwako ng'ogatta bugasi okutuukiriza kiri naye abamu we plan ne tubeera n'ekirooto ekyo ate n'otateekawo biyamba n'otuula kulinda kirooto tutuukirira so yekisinze tusumbuwa so tubeere ne strategic plan abakola planning obeera waliwo kye tuyita strategic plan ne tubeerawo ze bayita tactical plan and operational so ebyo byonna egyo emitendera olina okubeera ng'ogirina okulaba nga omwaka gugenda okuggwako bwe guti ng'olina byosobola okugamba nti kino nkituuseeko ng'ofuna peni n'omaakinga kino nkituuseeko kino kiganye olwa fakita eno n'eno so mbaagaliza omwaka omulungi ate nange ndi kumalako ekisanja kyange nga ssentebe njagala okubategeeza abantu b'ebuyukwe ngenda kusigala nga mbaweereza mu bwesimbu mu bwetowaze era nga bwe mbadde nga kyamaani wammwe mbasaba akalulu k'ekifo ky'obubaka bwa palamenti eya Buyukwe y'Amaserengeta wabaddewo abagamba nga kanabisigala nga Sisoko sigale ku district naye mukimanyi bulungi nti awakula ennume tewakula ki tewakulemu ebintu byensobodde okukola nga kyamaani wa district eriyo abalala abasobola obikola n'okunsinga ate ne mu palamenti mungezeseeko mulabe byensobola okukola kuba nze nina okukkiriza nti palamenti eno wetugendayo waliwo poliisi za gavumenti ze tulina okusooka okwogerako eziziŋŋamiza entambula y'emirimu ese agamba nti mu kino ekyasa eggombolola erina obeera ne seed school emu oba essomero lya gavumenti erimu mu kino ekyasa ogambe nti eddwaliro lya LS Center firi lirina obeera ku ggombolola emu mu kino ekyasa ogambe nti primary school emu eya gavumenti yerina obeera mu Muluka so ebyo byonna bye twagala okutereeza okwogera n'ababaka bannaffe obagamba nti mu butuufu zino poliisi zaali zikola naye kati ensi nga bwedduka speed abantu basoma bangi ese bagamba nti eggombolola emu oteeke essomero kati tuli wano Malongwe ogambe nti omwana we Malongwe alina kgenda Matale Ssugu okusoma ezo ziraba ziri kilomita mmeka kuba mu poliisi omwana we Malongwe ow'Ekiyagi alina kgenda Ssugu Matale yeggombola mwali gyalina okukola ki okugenda kusoma so ebyo nolaba nga poliisi tezikyakola zirina okukolebwamu ennongoosereza era yebimu bye tugenda okwogera mu gavumenti empya yebimu bye twagala oleeta mu gavumenti ki empya so bino sente z'abakyala sente za UWEP sodo okimanyi nti osobola okukola okunoonyereza n'otasanga bibiina by'abakyala byekulaakulanyiza mu sente ezo naye ng'omanye ensonga kwe kiva oba ebyabavuuka district ekuwa ssente mu mwaka gumu omwaka ogujja n'ezikima oba wakola puroguramu ya kulunda n'ebyewalunda oluusi byaba tebinazaala kati CDO n'atandika okubanja ng'omwaka gukoze eki guweddeko jjukira waliwo production cost zotabala mu business yennyini obanga olina kulunda olina ofuna ekiyumba olina okugula emmere olina okugula n'ebisolo byennyini byogenda okukola ki okulunda kati batandika okubanja nga either olina tunda bino ebisolo byennyini byotaddewo otandika okusasula ogenda omaliriza nga business ekoze eki tolina kyojja efudde so tusaba era ye poliisi ezimu zetwagala okukola ennongoosereza
ky'omuntu baba muwadde ssente za gavumenti bamuwemu emyaka egiwera agenda otandika okuzaayo sente mu gavumenti ng'akwata ku magoba so ate eno ze wamuwa era ekyo simanyi oba abaminisitule bo tebakiraba kuba esente zino zibaddewo naye impact okola okunoonyereza nti esente zino zigasiza abantu abamu bayinza obalimbalimba abagaggawadde mu byabwe ne bagamba sente z'abakyala naye nga tewali kikumi kisobola kugaggawaza ki muntu wabula ate baba beeyongera kweteeka mu muguwa mbulago kuba obeera ne pressure ey'okusasula era abantu abamu wokola okunoonyereza esente nyingi ezifiiriddeawo ku district nga recovery ziganye naddala mu bavubuka n'abakyala kuba oluusi bazikuwa ne zifa ate ne batandika okubanja oluusi n'osenguka ne ku kitundu era abantu bangi abasenguse olw'akasente ako naye nga poliisi yeremesezza abantu abo okulaba nga baganyulwa mu nteekateeka ezo so ezo yezimu ku nsonga semasonga ezetwagala okukwatako ensonga z'ebibira babitemyewo wano si district yaffe y'ebuyikwe wokka ogenda ndi kutamadda mukono ogenda mubende ebibira byonna babitemye so twagala okwongera n'ababaka baffe aba palamenti abalwanira obutonde bw'ensi okulaba nga NFA ekirungi bagitadde kati ministry ya environment ministry ya environment ebyenga tekkirizibwa kukola NFA byebadde ekola ng'authority kuba nayo wetugamba nti ekoze bulungi naye ojja kwasesinga byebadde ekola nga mu ntobazi biki era nga ebyo ebimu osanga entobazi bazigobamu abantu ate ne bazizimba abagagga ne bakola ki kiri mu lubijja ne bazizimbamu so ministry ya environment water and environment ensonga zino ez'okugaba pamiti ez'ebibira zandibadde ziviirawo ddala ekitegeera nti ekibira abantu ne basenyamu enku ne batemamu embaawo ekibira kino kisobola generatinga ne kiddamu emiti egyo ne gikola ki negiddamu ne gimera ebibira byaffe ne bisigalawo era bye twagala okuddamu kulivokinga pamiti zino abazifuna webanga kyetaaga okuddamu okusimba ensigo z'emiti egyo baddemu basimbe kuba ettaka lyo likyakola ki likyaliwo era nebwogenda mu NFA boundaries za NFA zikyakola ki zikyaliwo balivokinge pamiti zino ne license baddemu basimbe emiti gino egya nasango ebibira byaffe bikole ki bibeerewo tuleme twewale ebintu ebiringa mu nsi endala ezirimu ebyeya kuba ffe twasoma primary nga tugamba ebimu ebikola enkuba ki bibira ate ekirala nnyanja ate ekirala ebikola enkuba ebire ebugumu ninga kuliko emiti ebyo bisima process mpanvu biki ebira no mbuuza gwe leero nange nkutadde mu interview nina kumbuuza bintu bigumugumu bya chemistry biology nzise olina kumbuuza ku bidioxyribonucleic acid ebintu ng'ebyo bizitozito niye oxygen kati nnyo so ebyo ebintu ebimu bye twagala olwalira okusinga bano ababyogerako obwogezi ababizanyiramu ebyobufuzi nga bamanyi ekituufu era ekampeyini eno ngikoze nnyo mu district eno ey'ebuyikwe okubuusa abantu nzisagala munabyabufuzi abuzaabuza abantu nga mazima agakola awuddiisa ate abawuddiisa obamanyi akubye ekampeyini yakuwuddiisa naye wagenze nga nange ngendawo nnyonnyola abantu ekituufu ate nze simubeerako nange sina gwe mmanyi muwuddiisa tomumanyi ombuuzanga mu kaseera kange ak'eddembe okubulira omuwuddiisi kuba nange nina gwe nabuuza owa siyaasa sina gwe mmanyi akuba siyaasa naye nga abantu b'ebuyigwe mwebale tuwagira mwebale tuwa support mu nkola y'emirimu abavubuka baganda bange buno bwe budde okwenyigira mu by'obukulembeze tumbaze okubalaga nti bisobokera ddala omuvubuka oweeyo ali mu myaka 2 toweenyoma osobola okubeera omukulembeze ow'enjawulo abantu batutiisanga butiisa so osobola obeera MP nze kennyini gwe wennyini
osobola obeera mupinga bw'oli abantu ne bakukkiriza. Nze mbadde mayi balubwama. Eno palamenti si yakwetikka nti baagalayo akasajja agatagayo emyaka. Bwendi awo wennyini. Oli wennyini olaba kati ogasse Buyikwe. Omanyi nga Soda leka nkwebaze. Njaga kwebaza ku lw'abantu b'e Buyikwe. Engeri gy'omulisiza mu Buyikwe. Njaga kwebaza simanyi tulina mu kusende nani mwadde kusende. Chairman walu chikole banebaze. Naye ngenda muwe sente off the camera. Kuba bayinza okugamba ngulirira balonzi. Naye njaga kwebaza engeri gy'otumudde mu Buyikwe. Abantu kati ebigenda mu district era nagambako communication officer waffe. Tambula n'omutindo nga we gukola ki? Ogenda obenga wa update. Kyokola nange ngezezaako kikola okulaba nga abantu information tugigaba ebatuukako. Nze natandika accountability day buli mwaka ntuuza abataka ne mbasomera 10 kye tufunye okulaba nga ensi yonna eno gye tulimu tewakyali byama. Buli kimu omuntu ali wa ddembe beera updated okumanya ensi ye nga bwekola ki nga bwetama. Kati Buyikwe omuntu yeetaaga kati kutambula Buyikwe yonna. Abeera ku simu ye, abeera ku nnyaffe Buyikwe followinga n'alaba biki ebigenda mu maaso. Era osobola n'omumanya wano akalulu ani akawangula. Naye nga webale opromotinze bannabyabufuzi, bizinensi, talenti, webale nnyo webalire ddala. Kuba abantu b'e Buyikwe mukkirize ntuuse message eno eri muganda wange Ndawula. Abantu abamu tebamanyi nti gwe Ndawula. Bamanyi nnyaffe Buyikwe mwana Soda. Naye kiba kirungi bakumanye erinnya lyo. Omwami ono ye Ndawula Daniel. Akola ku polling station nga kulonda. Akakonge kaliko Ndawula Daniel. Omwana ow'ekkoba, omwana wa Buyikwe. Nkalina wano era wale muje musaba akalulu. Omuluka Kitazi ava mu gomba ya Buyikwe sabu. Nonda muziga bibe. Banzala mu gombola naye. Oli mwowe wa fese. Ndi wa Buyikwe sabu kawo. Nito nansa bakalulu. Okusaba akalulu kwase. Nenga webale nnyo. Webale ate no muganda wange Focus bakumanyi. Oba mukwate mu ku kamera wali ajje wano nange mwebazi. Focus jangu. Jangu wano Focus bakulabe. Eri kweri. Focus yekweka. Nje nsaba ojjeko wano bakulabeko. Jangu kamera eri kweri. Nkusiime. Banagamba nze sisi Jangu tuwoko nane mu katebe. Omanyi mulina emize. Ate ne weesalamu. Kamala okwetegereze. Emize temulaga bantu bali babira kamera. Ono ye Focus muganda wange mwana waffe wa Mwajija wa Kyeswa Enoka. Focus. Waffe wa wano Mwajija no yeva abantu b'e Buyikwe akala ajija kalimu ekyama. So mbasaba abantu b'e Buyikwe Focus ono abadde atulaga ebitundu byaffe ebyenjawulo. Agenda n'akola eriyo view n'akwata ebitundu abantu n'obalaba ddala nga balina touch ku Buyikwe. Ateekawo buteesi kantu katono ne bagamba oyo Nangunga, ono Kawoomya, ono Ziba, ono Senyi. Webale nnyo ssebo webalire ddala olw'omutima ogwo. Ate muwulu. Nsaba bannaaye abantu b'e Buyikwe embeera n'emikolo. Baganda bange bano mbawagire balaze nti basobodde n'okukola ekigatta ekitundu kyaffe nga teri abakola ki abasasula. So wemba mulina emikolo Focus akwata bulungi emikolo ate mwana Soda naye mulungi mu kubuulira enjiri. Muzibule Sawa mukama akomere. Kaliwa akazitopinga Focus ate n'obisalamu.